Weraba Amukasera kano program egenda bwetyo teteri abayimbi ngekulemedda muma Chara Fino yakoze omulimu munene nnyo okulaba nga Grace kafaanana kyali ttiimu enanga bweri awo ekoze omulimu munene nnyo okulaba nga tuzika Grace mu kitiibwa bwe bawulidde amolega Grace nti afudde okuva olunaku ku lwo Grace lwe yafa twatandika nabo ffe tuddangayo kawaffe tuli wamu nabo tutambula nabo fedda mu ggwanika emulago twavaayo nabo twasula emukono tuli nabo twasuze wano kyo tuli nabo abamu obulago twakaba ne tukoowa Grace abadde mukono gwaffe nnyo bipu abala kyebatamanya mwana wa mpisa Grace omunyiiza ayomba dakiika 2 nawe agamba tugende mu maaso otugenda musanga omuntu omukazi abaana abavubuka abasinga obungi betulina wano oluyomba ne muyomba gatadala kujjawo agamba olyataba ne Grace tali kwebyo Grace bubi nenebaza nnyo mikwano gyaffe mwenna ab'emukono abazze abagezaako okulanga Grace tumuziikako tuti bakoze nnyo olunaku lwokutaano kulwokuna Grace ne yafa twali nabo ku lwokuna ekiro ab'emukono mwebale nnyo mwebale ddala ttiimu y'emukono ekulembedde owaswaduumu Wasu Semugenyi bangi nnyo mwakoze mwebale nnyo solidarity eyo tugende maaso n'ekyo tetukijjaawo senga thank you twebaza abako mwebale kutubeerawo okuva Grace yafa bwe muli temuvangawo mwebale omutima ogwo twebaza abatusuziza ennaku zonna ffe abaze ne Grace namwe bwe twasanze n'abatusuza eri mwebale mu kaseera kano tugenda kwaniriza atera omulala jje ayogere olw'obudde nga bwe tulina abasumba bajja ettambu eneetuuka tujja kwaniriza ttiimu y'abayimbi nayo ejje wano naye eyogere ebyayo Grace abadde mukazi muyimbi era yafudde bava kuba muziki so ekyo nakyo kiba kiri mu kaseera kano tugenda kwaniriza abaana badde bagamba emaaso nekirabika olw'obudde katubameddeyo omundi gumu toyanza nnyo toyanze baye tugenda kukola bwe tutyo ngenzeko wali nembuuza abaana nti waliwo omwana agenda okwogera kuyimba nga nkolera mukwano gwange naye tufiiriddwa nnyo ekitone ekitazzikawo Mukama amusonyiwe ebyamusobako tanza abakukyongera amannya nze Jemba Pro oba Jemba Beats basebo ne banyabo mu kaseera kano
sooka okusaba Mukama Katonda angumye kuba byonna ebiriwo yaleeta era yajjawo. Nze ndi mwami wa Grace, taata w'abaana eboogerwako mu kaseera kano. Kitalo nnyo ebigambo sirakubaana bingi, naye byajja bubi nga mubimanyi sijja genda nga nti mu olw'obudde. Nja kwebaza bwebaza mikwano gyaffe naddala omukyala Fiina owokubiri eyaliwo ennyo mu kaseera nga Grace yalugwa ku buzibu omuyimbi gwe bayita Hassan Nduga. Bakola omulimu munene mu kulwanirira obulamu bwa Grace. Weebale nnyo, weebale ddala omulimu gwe wakola. Wankubadde Mukama yagaana n'agamba nti eseera. Bannange, bwe tuzaala abaana bano mbasaba ekintu kimu, tubeere bumu, tubeererewo abaana baffe. Wankubadde munnaffe avuddewo, nkakasa tebajja kujula kuba weetuli ate n'emikwano gya Grace weemuli. N'olwekyo annayo ekiseera kino kiba kizibu, ebyokwogera sijja kuba na bingi. Soose kwebaza mpozi n'okusabira mukyala wange Grace gyagenda simanyiyo, naye nsaba Omukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako, amuwe ekitangaala mu ntaana gy'alaze. Olw'obudde bannange ne bannaffe mwenna abavudde gye muvudde, abavudde Bugiri, abavudde mu sayidi ne mu sayidi okujja okuwerekera Grace. Omulimu gwe mukoze nze sobola kusasulira wabula Omukama Katonda abasasulemu kye musinga okwagala, era abawanirire mutambule bukuje nga tuvudde wano. Katuwe ne munafulula nayogereko kulwekyo. Esole amanya gaffe, amanya sebo tebagategedde amanya go. Amanya gange Dr. Bakari Mwasi. Mpozi nyongerako nti abaana bano amazima gali tebajja kujula nga bwe mbagambye. Nampulidde nti bajja kujula naye tebajja kujula. Bannaffe obuyambi tweyanza era tubwagala, naye tujja kuyimirirawo nga bataata. Abaana ekyokweraliikira nti bajja kujula tekisoboka, wetuli era bajja kuba bulungi, era bajja bakungubazi bannaffe mwenna abazze wano, ab'ekyalo kino kyampisi abazze okutuziigirako mukwano gwaffe ate mukyala waffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze amannya gange nze Kirumira Alex, ndi mutegesi ow'ebidongo, naye buli muntu yenna alina kye yakoze ku lwa Grace. Nsaba Mukama Katonda amusasulire. Hassan Nduga, nkwebaza nnyo nnyo nnyo. Nakusanze Mulago nga wonna essaati
nyeru naye ng'ejjudde okisaayi tewalekedde banno omukama akusasule byosinga okwagala. Abayimbi mwebale nnyo okuweesa Guleesi ekitiibwa. Guleesi agenda kugenda bulungi era agenda kuwummula mirembe. Bakadde bange, bamaama, balamu bange, nkakasa maama sisobola kukulekerera nga wembaddewo ku lwa Guleesi n'omwana wange ono era sigala nga nyoberedde okutendereza Yesu oli mwana gwa Ndiga omusana nasiza nebaza